Emirundi mingi bannamawulire bazze batulugunyizibwa mu ngeri ez'enjawulo nga bakola omulimu gwabwe nga muno mwe mulina okubakuba era ng'okukyasembyeyo ye sabbiiti ewedde Bakifeesi bwe baakuba bannamawulire ku kitebe ky'ekibiina ki FDC e Najjanankumbi. Kati olwaleero ekitongole ekitekabanira eddembe y'abannamawulire ki Human Rights Network for Journalists HRNJ kivuddeyo ne kivumirira ebikolwa byonna eby'okutulugunya ebyeyongera okutuusibwa ku bannamawulire buli lukya. Ssenkulu w'ekitongole kino Robert Sempala ategeezezza nti buli lukya emisango gy'okutulugunya bannamawulire nga bakola omulimu gwabwe gyeyongera kyokka nga bangi tebafunye bwenkanya newankubadde nga beekubira enduulu mu bitongole ebikuumaddembe. Tukidde leero nga tufunye emisango 43 egy'ebikolobero ebikoleddwa ku bannamawulire ab'enjawulo nga ku jjo abamawulire abakubiddwa otuusibwako obuvune babadde 16 nga bakubibwa nga bali ku mirimu egy'okusaka amawulire gaabwe era abo ebyuma byabwe bikola emirimu ebyononeddwa bibadde ebyuma bya mirundi 6 emisango 6 abamawulire abakwatiddwa ne basibibwa babadde 10 mu bifo ebyenjawulo bitundu by'eggwanga ebitali bimu nga bano bakwatibwa ebitongole ebikuumaddembe okuli poliisi n'amagye ate abamawulire abatiisiddwa okutuusibwako obuzibu olw'amawulire ge bakola babadde emisango 2. Ono ategeezezza nti bakwongera amaanyi mu kuteeka akazito ku bitongole ebikuumaddembe omuli ne poliisi eyanguyirizeeko okunoonyereza naddala mu kutulugunyizibwa kwa bannamawulire basobole okufuna obwenkanya. Tetufunye bwenkanya mu misango gino egisinga. Y'ensonga lwaki tukyayongeramu amaanyi okulaba nga tuteeka akazito ku bitongole ebikwatibwako nga poliisi okunoonyereza ekitongole ekiwabi kya gavumenti ne kkooti okujjumbira okuwa obwenkanya ab'amawulire. Ku kutulugunyizibwa kwa bannamawulire okwali ku kitebe kya FDC Najjanankumbi sabbiiti ewedde, Sempala asabye ekibiina kino okuleeta obukakafu obubakugira bo okuddukira mu kkooti era eriyirire ne bannamawulire ebintu byabwe ebyayonoonebwa. Tusoomooza ekibiina kya FDC nti nga bwe kyeyamye okugonjoola ensonga eno kituwe obukakafu obumala lwaki tetulina kugenda mu kkooti. Bwe batateeka ebyo bye baba basuubiza mu nkola ffe ng'ekitongole tujja genda mu kkooti. Bano era bavumiridde ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga ekya gavumenti obutaddamu kulangana mikutu gy'amawulire egy'obwannannyini kye bagambye nti kyakuzingamya enzirukanya y'emirimu era ne balagana obwennyamivu olwa kkooti yayisizza ekiragiro kya bannamawulire abakubi b'ebifaananyi n'abakwata obutambi obutaddamu kukwata bifaananyi by'abakungu ba gavumenti abeenyigira mu kibba amabaati g'e Karamoja nga baleeteddwa mu kkooti. Tewali bukakafu bwalagiddwa Anti-Corruption Court nti zino ensonga za byakwerinda nti zino ensonga zirimu abaana abato. Tusaba kkooti ekkirize abamawulire basake amawulire mu kkooti eno, sinakindi tugenda kugendera mu kkooti tugiwakanye. Bino ebijjidde nga Uganda ekyakutte ekifo kya Kumanya nnyo nga mu nsi yonna ekwata ekifo kya 132 ng'emu ku nsi embeera bannamawulire mwe bakolera mweyongedde okusereba. Farida Nakayiza, BBS Terefayina. Kale kulikayo nnyo Farida Nakayiza bwe tuyongerayo ng'ebula ennaku 3 zokka